Bobi Wine ne Pastor Bujjingo ani asinga amasannyalaze. Bombi baliko amasannyalaze agotayinza kunyooma kubanga njagala mbategeeze baganda bange. Omukulu Kyagulanyi Robert Center mu Bobi Wine aliko amasannyalaze. Nchiddamu aliko amasannyalaze. Kyokka ne Pastor Bujjingo knowingly oba unknowingly aliko amasannyalaze. Bayibuli egamba nti obutamanya tebukujjisaako musanga. Ebintu ebisinga betwogera mu nnimi eza bulijjo bigambo bya Bible. Obutamanya ignorance is not a defense. Abantu Pastor Bujjingo yafunye obuzibu ne baseka ne bakola bu challenge n'akaaba abamu ne bamuvuma abamu ne baseka n'ebirala ebiringa ebyo. Kategeera kino nti Bobi Wine bw'aba ne kilowatts 11 Bujjingo alina kilowatts emitwalo egi. Big Eye yasobodde okgendebwa Bobi Wine n'afuna amasannyalaze n'akuba ekiyimba ekibi. Buli muntu yenna n'akiwaana era abantu bonna basanyufu. Big Eye yaddayo n'afuna amasannyalaze. Kati amasannyalaze agatambulira ku Kyagulanyi yenjaga, kwe kuwemula, kwe kuvuma, kwe kutyoboola, na buli kibinja kya buli muntu gw'olaba wano ng'atambula ekyababbi, Bazzebbulo gwe batta, Sobi gwe batta, Bakato Musege, ebibinja by'abayaaye byonna n'ebyabayaga n'ebyababbi, eggaali zonna z'owulira mu Kampala zaatandikira wa Kamiliyoni ne Bobi Wine. Bebe Cool yatalina gaali. Era Bebe Cool mu nsonga y'eggaali muyonjo. Mpozi edda gye saamulabiranga kubanga nan Kampala sinnamujja myaka giwera. Waliwo obulamu bwa Bebe Cool bwe saalabako obwasooka. Naye kati buno obulamu bwe mulabyeko. Bebe Cool ye muyimbi atuuka mu kifo nga talina gaali. Kati kyova olaba nti Bobi Wine amasannyalaze agamuliko. Buli lwona alaba profile picture ku social media ojja kulaba okuvuma, okuwemula, okutyoboola, okuwaayiriza, okulimba n'ebirala ebiringa ebyo. Ebyo bitambula mu layini ya bulamu bwe ge masannyalaze agamuliko. Otherwise talina amasannyalaze malala gonna gagaba tegaliiyo. Kakati era bw'ojja obubi nga teweenywezezza sikulimba obulamu bwo bugwa. Kubanga amasannyalaze agamakyamu okugafuna yagakolerera ebbanga lyali ggwanvu. Mu bintu omuntu byajjakola ne saddaaka zajjakola mwafuna amasannyalaze ago. Katuze ku Pastor Bujjingo. Pastor Bujjingo musumba w'abalokole. Omuntu Katonda lwatuuka okumutraininga atuuka okumuyamba okukola emirimu gy'obwakatonda lubeera lugendo luwanvu ate Katonda bw'agaba teyejjusa. Ntera okubagamba nti Sawulo gwe mutera okwogerako yagobwa Katonda aga nti nkugobye. Naye ate n'amala emyaka ebirala 17 ku bwakabaka ng'aliko ng'afuga era ng'alina obuyinza okutta, okkusibya, okugaggawaza n'ebirala ebiringa ebyo. Ekitegeeza Pastor Bujjingo asobola okuba ng'alina issues ze kyokka asigala mulokole era asigala musumba w'abalokole era asigala bw'ayimirira wali mu nsonda n'asaba essaala eri Katonda eri omuntu esobola okumukwata. Kati mu mbeera eyo bangi abatambula nga bo obulamu bwabwe akusinika businisi manyo nga tebategeera nti Pastor Bujjingo aliko amasannyalaze maki mangi. Alinga mukulembeze Muzeeyi Museveni muntu era alina n'ensobi ze tekimujjako kuba nti aliko amafuta g'obukulembeze. Era ffe mu bulokole okwawukanako n'abantu abalala omuntu bw'afuna obuzibu tetuseka. Kati nze mmanyi bwe handlinga nga njogera ku nsonga za Pastor Bujjingo waliwo ababuukira abalowooza nti ate buli kimu nja kubanga fulufigo oba nja kubanga Muzeeyi Ssenkubugo oba abalala nzije ntembeete nedda naye mbaako engeri gye nkwasaganya ensonga zange nkitegeera ddala nti musumba Bujjingo mulokole era amasannyalaze agamuliko mangi nnyo era mwenna abaseka abakola bu challenge na mwenna bw'aba tabasonye n'agenda mu maaso ga Katonda asobola okuyita amalubu ne gabalya ebyawandiikibwa tubiraba. Abaana baaseka nga nabbi ayitawo Elisha naye omusajja alina ekiwalaata kituufu yalina ekiwalaata alaka nga n'omulevu ne baseka n'ayita amalubu ne gakola katya. Katwegendereza nga tuhandolinga abakulembeze. Bini leero ayogera ku Pastor Bujjingo kubanga byayogerako bituufu ddala. Ekyokubiri bazonto balina obunakufu ku mitima naye ate Bini ekikolimo kyali mu kufuna mu ebyo kingi kubanga oli musumba. Ekyo kizibu kutegeera wansi w'enjuba. Segula microfinance njambadde bulungi okiraba era nga enteekateeka ya Segula okuula bannayuganda ogenda kugirabaawo gobeera akavidiyo akaddako buli kimu kyonna kiri talatibu. Ndi ku Tavern Woods wano wenkwadde video Tavern Woods ekifo ekirungi woolina okugenda owummulire okiringa obuli abantu basanyufu mu background abantu baseka, people are laughing, are enjoying life, privacy weeri
oyagala birthday party, oyagala bridal shower, oyagala massage, oyagala sauna, oyagala ndongo kakundi, oyagala band, oyagala comedy, oyagala kifo kyambaga, kifo kyabivulu, ekifo ekirimu lighting, ekifo ekirimu privacy y'amaanyi. Tavani Woods Kabusu, Dr. Tiamalo Mugogwa Musa n'omuti gwa IT Stomach. Nze mbagamba nti Menora Preparatory School twala yo omwana wali na mungona lubya kubira ku anti Bibian akutwale mwana mutwale mwana asome waliwo daycare waliwo P1 mpaka P7 waliwo top waliwo bwana obutoli kadama ogenda bwe tumanyi wakuleka mwana mu makone emikulokole kubanga mbabuulira wawoleko omwana wonga muto ekyo kintu kikulu nnyo wawoleko omwana wonga muki nga muto kakati waliwo bannaffe abalutunku Construction International Company Limited esimu kweri awo bakubireko osobola okubanga ozimbirwa ennyumba yo tereka naffe akasente ekiseera nga kituuse nkaweddeyo ke twateesa osobola okuzimbirwa ennyumba yo sign out. Mbalamusizaako banyabo ne basebo Amaanyi nze Mukuumi Florence nga ndi business developer ku Segula Microfinance. Segula Microfinance tusangibwa Kasubi kizimbe bakiyita Princess Complex ku Bitaala ng'okkirira ku Makerere University. Nga microfinances endala Segula tugaba looni naye okusingira ddala tukola kye bayita business finance nga tussa ssente mu bubizinesi obutono oba obutandika oba olina bizinesi yo ng'oyagala kugigeza jangu otutuukirire tugenda kuyamba. Tulina kye tuyita investment plans nti oinvestinga naffe akasente ne kaba nga kazaala amagoba buli mwezi. Tulina n'enkola ey'okuyamba abaganda baffe bakadaama abali ebweru okutwesigisa ssente zaabwe ne tubakolera emirimu gyabwe gye baba bagala okubakolera ewaka bagenda okudda nga buli kimu kiri bulungi. Tulina nekyo tuyita business training oba financial literacy kitukusomesa business ogiddukanya otya ogitandisa otya weetaaga abakozi ki n'enkola ya ssente oba n'entetenkanya gy'olina okutenkanyamu ssente. Ayagadde tutuukirira oba okumanya ebisingako awo enamba yaffe eri 0776414667 eri ku WhatsApp era osobola ogikubako essaawa zonna n'otwebuuzaako. Tulina page ku TikTok bagiyita Segula Microfinance, tulina Facebook account bagiyita Segula Microfinance, tulina n'omukutu ku YouTube era bagiyita Segula Microfinance. Mujje mutweyunire tukole nammwe emirimu tukulaakulane mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo.